era njoza yayo bonna abasobodde okusayininga ne bateetya nenvumirira nnyo abo bonna abaganye okusayininga nensaba n'abatuwuliriza mwenna abalonzi abalonda abantu abo mubaboole temubakkiriza nakwogera ku Alan Sewanyana akirozezaako naye fe tugamba n'abalala tubalina n'ebusoga eyo abaganye okusayininga ensonga ziri bbiri ku lwaki baganye okusayininga either nabo babbi oba tebalumirwa bantu baabwe naye kye bakola ku bantu kati nga Alan Sewanyana musajja wattu akyalina ebiwundu bye nabanga ekitali kituufu ate ekitali kituufu kitya bamusibira ki kuwakanya status quo eriwo sikyo ebimusibya biri political lwakubanga takkanya na mwami Museveni kati bwe tuba tulwanyisa enguzi olina kubeera ku saidi yani okusinziira ku kyamukolebwako ne kino kyatakoze tukitwale naye wali omusomesa omu yagamba yajja ku lubaawo nga luddugavu n'atikako kaddooti n'abuuza mulabaki etumugaa tulaba kaddooti n'agamba ensi bwetyo olubaawo lwe lusingako obunene naye mulabako ekisingako obutono bamusibye emyaka 2 mu mbeera yonna gy'ayiseemu n'obulwadde kino kyatakoze kino ekitone kino kyekiba kitunuulirwa ennyo okusinga kiri kankubuulira okusibwa ffenna tuli bakandideeti bakomera naye kyoli kyasuka ffenna tuli bakandideeti bakomera tulina abaana abaasibwa nga ne kampeyini tezinnaba kutandika oba nga tezinnaba kuggwa bamacete banyabo bakyaliyo mukomera tulina n'abaafa kulwa struggle bano babuzibwawo bakibalama tetumanyiwa gye bali onfuna bulungi kati saagala ekikutuuseeko kitwalenga layisensi yakugenda against abantu because kino ekikolwa ekyobutasayininga naye nga leader of opposition mukamaawo agenze n'asayininga kankubulire ekintu ekisinga obwangu ekyokukola kwe kugoberera mukamaawo oba olina ebyokuwoza 100 the moment mukamaawo akutwala agamba nti lino lyekkubo lyetukwata ate gwe toddaawo okubuuza nti ate ku lwaki ye komanda wo kati kankubuuze gwe tolina bwongo butegeera nti ekintu kye tuliko kyakulwanyisa nguzi mukama wange yasooseeyo nange kankikole kati ye bwagamba nti kifu atubuulire enkuba ettuufu naye tebamulwanirira osanga bwe yali ng'akyali mu kkomera kati ekyo kirala oleeta mboozi ndala aveeyo akyogere kati ogamba nti obutasayininga kijjawo kiri ekyobutakulwanirira ekyobutasayininga lwaki kibuza kiri sooka ojjukire kiri nkugambye nti si yasoose okuyitamu ekyo ate si yasembyeyo nkugambye ffenna tuli bakandideeti bakomera onfuna bulungi zaake wano bamukuba katono bamutte pulezidenti waffe bamukuba katono bamutte eggulu yasini kawuma yafa gwe bakusibya emyaka 2 naye wali abakamala emyaka 4 aba Olivia Lutaya bakyaliyo onfuna bulungi so saagala okulembeza ekyo ekyogamba nti nze bansiba nkugambye neggulu ne ku Saturday twajjeyo ababadde mu kkomera tetumanya ddako fe tuli nkoko ya mutamiivu olukya lwobala so kati saagala okuliriza ennyo ekyo nti bansiba temwanfaako tetwakufaako tutya nze njagala aveeyo akyogere nti kyekyamugaana okukola ki okusayininga naye nze kale nga nze omuntu mu bintu by'olina okutegeera nga oli mu leadership waliyo kye bayita collective responsibility collective responsibility era byebimu ku byatufuga nga nkyali mu palamenti nga ndi mu NRM wambuuza wano ku lwaki wagikwatako nakugamba ensonga nnyingi nnyo naye nga nagambye okuzitottolemu ku emu zaali nnyingi tujja byogera lulibo naye lwakubanga nti buli lunaku tubeera ne current affairs ate okudda mu history ate nakyo tekitukolera nnyo makulu naye nga amazima amatuufu gali nti wabayo kye bayita collective responsibility toyinza kuŋŋamba nti oli wansi wa Joel Ssenyonyi akugambye tukole kino ate gwe n'okola omutwe omunene n'ogamba nti nze obwongo bwange buŋŋamba ekyo kifu ate nga kiri ku sayidi y'abantu tuvula bati abantu bakutabukira nze Joel Ssenyonyi bw'atugamba nti ffenna tukwate ssente zino tuzirye ne mugamba nti nze sijja zirya nze asigala omutuufu onfuna bulungi naye ate bw'agamba nti tuvumirire abalya ssente gwe n'ogamba nti sijja bavumirira ekyolimba Anyfic Media.
omulungi ali ku Fake Media ogamba oti olina gy'oli kasente ku kimu kitambula bulungi muzikwala Haji Abdul Munyami Shafiq Luwanga nzaaliwo buli lwa Mande tubeerawo ne Honorable Karuya aye ne twogera ku nsonga eziri mu ggwanga ntwogera ku ebibaddewo mu wiiki tubikuwaganyako ebirowoozo aye ne tulaba na biki ebisobola okuba nga bitereera mu ggwanga lyaffe lino Uganda bingi sabiti ewedde twakyusa n'ekifo we twakolera lwa mbeera eyaliwo twagala tubeere nga twogera ku bantu abo abakwatibwa twogere na ngeri ki entuufu erina okukolebwa okulaba nga batuusa petition ku parliament naddala ekwatagana ku buli bw'enguzi mu ggwanga n'engeri buli bw'enguzi gye bweyongedde okuba nga ate bugenda mu maaso mu ggwanga okubanga bweyongera buli kaseera tugenda kwogera ku nsonga ya motion nsonga ya Honorable Ssekikubo ne banne ku bacommissioners abana emikono 177 gyaweze tulina Honorable Karuya kozi Honorable Katonda babuuzaako Anita Among Right Honorable yeyalangiridde tadda tugambe nti y'omu ku bakulembeze kati betwesyemesa ab'ekisanja ekimu n'aweta kubanga ntozikiriza kusooka kubuuza ku bantu naye emboozi nayo nina mpanvu abatulaba n'abatuwuliriza amanya n'eddoboozi Andrew Kiza Kaluuya yaliko omubaka wa mu palamenti ey'ekumi ng'akiikirira abantu ba Kigulu ey'Amaserengeta oba Kigulu South nga muwagizi w'NRM nga nali muwagizi wa NRM ako kaagala nnyo Shafiq simanyi ku lwaki agala nnyo ebintu bya violence naye anyway njagala okwebaza mwenna nti mwebale okutega Fake Media mwebale okutuwuliriza mukola kyamaanyi nnyo naffe tumanyi nti buli lwe tujja wano ne twogera nammwe tubaako ne kye twongera eby'eggwanga mu kuzimba Uganda yaffe empya ku ssaawa eno twogera nze atwala ensonga za National Unity Platform mu Eastern Uganda yonna era bwe mbanziza wano okwogera njogera nga buli kimu nkiwuuzikira ku National Unity Platform lwokubanga omulamu omukulu gwe tuyina gwe gw'okulabika nti tusomesa abantu bonna okutegeera ku lwaki twayingira olutabaalo luno ku lwaki twayingira olutalo luno olw'okuggyako nakyemalira n'abantu be era tetujja kuwumula paka nga tukigusizza sebo Fake njagala okwebaza omutonzi nti yasobodde era okutuwaayo abasibe abalala ojjukira weekend eyi nakubuulira nti twafunayo abasibe be twafuna baali basiba bagundi Mumbi Hasani Bamasaaba munanga nako bakafuuse kalimu nti buli kaseera tulina genda mu kooti genda mu kkomera kulabika nti tujjayo abaana baffe ku lunaku lw'omukaaga twasobola okujjayo abantu 3 wano ku poliisi y'ewandegeya abamu ku abo bagamba nti baali mu kwekalakaasa abalala nti baakuma omuliro mu bantu kwekalakaasa nga mwali ne Hajati Fatuma Nansubuga ow'ekawempe bambi naye yasobodde okuvaayo era twebaza omutonzi nti kyasobose njagala okusaasira abo bonna abafunye obuzibu neneebaza n'omutonzi kwabo abafunye ebyengera bya Allah okulabika nti bali mu bulamu obulungi abo abafunye ebizibu twongera obbasabira twongera era okulaajanira omutonzi asobole okubasuusa mu mbeera yonna gye baba bayitamu abaagalize okulaba obulungi program ennungi tulabe watya we tunagiwunzikira neyanziza mbali gyatutandikire wali nga tunadda ku kyabasibe so Anita Among Right Honorable yalangiridde temwamutegedde ate yatuwadde n'omusika temwamutegedde Anita Among gwemanyi tapowa kiri bwe kiti anti yagambye nti I want to serve out my one term yes okiwulira kati statement eyo abamu mwagitegeeredde mu ttaamu eno gyaliko era gye tubadde tumanyi yamanyi nti speaker abeera n'ebisanja ebyo kati amanyi nti kino kyawedde dda agamba kiri ekiddako teyandigambye my one remaining term njagala okubuulira kitwalire kijje kunze katutunule because yali ebusoga nga yakafuna obwa deputy speaker nga n'omugenzi olanya akyaliwo n'agamba yajja busoga mu constituency yange gyenasavingamu ng'atandise okweyita maama busoga neŋŋamba bannayfe abasoga nga tumanye bannyaffe yali aleetawo embeera eraganga naye maama busoga mu mutima gwange neŋŋamba nedda bannyaffe tubamanyi anyway yali ebusoga n'agamba kuva dda it is common practice nti speaker akuba ebisanja bye 2 ne deputy speaker n'akuba 2
ono n'ava ku deputy speaker n'adda ku bwaki ku bwa speaker olwonga omugenzi olanya akyaliwo era n'alaga nti ayina okukola ebisanja bye ebibiri ku bwa deputy speaker anti abantu baali bamusoyasoya nti ayagala bwa speaker biki gamba nina okukola ebisanja byange ebibiri era siyina gye ndaga akantu ako akoogeza nnyo nti muŋŋamba ŋŋende ndagewa akoogeza nnyo kati wano bweyayogedde abantu balowooza nti ayogera ku kisanja kino kye tulimu nti oba akazituuka mutuddemu naye mu mutunuule 2026 mujja kulaba ate bw'ataakomewo ebigambo byogenda bimenyawo bw'ataakomewo ajja kuba nsinzi si lutalo naye nze mbabuulira bubuulizi nti temusanyuka nnyo nti ayina gy'alaga yabagambye nti those telling me to resign I resign and go where si kyeyabuuzizza nti mwagala nve ku bwa speaker nveewo ŋŋendewa okitegeera n'amaana agamba nti ŋŋenda kuba ekisanja kyange ekimu ŋŋende nve ku bwa speaker nteekewo mutabanyi wammwe tayeebwa onfuna bulungi kati mmwe buli omu yakifunye mu ngeri ye naye nze kyemmanyi kale nange kankitwale nga ndowooza yange nti nze kyemmanyi yabadde ayogera ku kisanja ekiddako nti kyakomako naye katumusabire olwokubanga ebizibu byafunye byo bingi tetumanyi nga kwolwakifuna ekijja kisuubira era bw'abanga yategeezezza kino kye tulimu nti kyakomako awo tujja musiima nnyo olwokubanga mu butuufu atuluyiriza nnyo kubanga ndowooza mwena limu ekyo mbadde mu kiina ekyaki ekyokubeera nga sipiika ajjawo emirundi ebiri depute we naye najja bwekiri kati ono baba bagamba nti kano ke kadde aveewo ndowooza kijja kuba kirala ati anti ye yayogedde anti ate gwe okiwakanya nze nkiwakanya mmanyi nti yabadde ategeeza kiri ekiddako nze okusinziira nkuwadde ne background gwensinziira nti yayogera ng'ali ebusoga mu constituency ze gye natwalako n'agamba nti nze ku bwa deputy speaker nina okumalako ebisanja ebyo bibiri ndyoke nyambuke ku bwa speaker nakwamaleko bibiri nakwakubeko ebibiri olwalyoka anoonya awalala wadda oba batera kuddawa neyanzege abantu bemulugunya obutabaawo bwe nga paalamenti etabuse ku nsonga z'enguzi olowooza okubulawo kwe yali atidde ki kiri obvious nti si paalamenti yokka naye eggwanga litabuse ku nsonga y'obuli bw'enguzi n'obukenuzi era abantu banyiivu nnyo ku bantu ba gavumenti ab'enjawulo naye ono madamu speaker waffe ne paalamenti yate bo bakisussizza nti obuli bw'enguzi bakifudde kya bulijjo nti asobola n'okugenda erwengo n'agamba nti oli bw'ababba ngabba sente zammwe naye ate n'akomawo n'akulaakulanya n'abawaako obusammambiro obusikulaakulanya n'abawaako ne mulya bw'akomawo gye muli ngabbye sente zammwe naye n'ajja n'abawaako obuntuntu ne mulya taba mubi nnyo ate n'omwana bw'aba asobezza gwe ng'omuzadde omukuba ku begabega kuno n'omugamba mwana waffe toddamu kola mpisa mbi ezo n'omuleka n'addayo n'akola ki n'akola ebyo byabadde akola kwegamba abantu bakirabyenga okukudaala bwekiri ne mu Luganda manyize ndi musoga bakirabyenga okukudaala nti atukudaalira nnyo amaze okutukosa fe abawi bw'omusolo omaze okubba sente zaffe ate n'ojja n'otwewaanirako yali ebusoga still nze maakinga bigambo bye ng'ali enewabbaawe ewamagogo Budyope East oba okitegeera ebuyende district n'agamba abatuuze abaali bazze okulya omuceere ewuwe yabayita ewaka balya omuceere n'abawe n'emitwalo ebiri buli eyayingirawo bamuwa emitwalo egyo ebiri so kati kyali eriggwe bw'oba oyagala emmere ne sente yingira mu kikomera oveeyo ne sente n'abagamba nti abaaye mulekere okutumanyiira twasobola okukuba MP yaliwo baali bamuyita Damuzungu Geoffrey Damuzungu twasobola okukuba Damuzungu wano Honorable Damuzungu twamukuba nga tetuyina buyinza nga tetuyina sente naye ne tusobola okumukuba kati byonna tubiyina era obuyinza bwe buli
sente weeziri era ekyabbaa wange okudda mu palamenti ekyo temutawaana okitegeera kwegamba alina olulimi olwo olujeregereza olwo olutamanya gye wava olulowooza nti watuuka byonna byamwettika okitegeera buli sipiika gwesoose okulaba nga boolesa laavu yaabwe bagyolesa mu palamenti nga bwalina bbaawe mu palamenti oli n'agwira bbaawe Range Rover ku birthday ne bbaawe n'amugwira Range Rover bannange tubeerekoko newe bikoma nze sirabangako omwami Museveni ng'agwira Janet motoka mu birthday bakola birthday juice simanyi oba bayamugwira keekyo ekikulu si kyamufolowinga nnyo naye nze ndaba nti sipiika waffe yajja ne mu luzungu bagiyita oba arrivalism okuba nti alaba nga yatuuka n'atandika okukola ebintu with a lot of impunity n'atandika okukola ebintu mu ngeri y'okujeregerera n'okujooga n'atandika okukola ebintu mu ngeri etakonsideringa bannansi nsaba nkubuuze twalaba banna Lwemiyaga bali banna Lwemiyaga abaleeta petition mu palamenti nga balumiriza Honorable Ssekikubo bakkirizibwa okuyingira era tewali yakwatibwako kiki ekireme abali mu kutwala petition ya corruption mu palamenti biki bye bakola bye balina ottereeza kubanga olaba bali baleka bayita mu mateeka matuufu bano lwaki bayita mu makyama mateeka ki ge bayitamu amatuufu anti nze simanyi kuba nalaba batuuse naye gwe tewawulira nga deputy speaker yeetonda olw'okukkiriza abantu abo okuyingira mu palamenti mu ngeri enkyamu naye babakkiriza anti kyekyo ekintu kiri kimu baali ku missioni ki era ani yabatuma golowooza nga mu butuufu baali beekalakasa ku mubaka waabwe saamanya nze kyenalaba kyenjogera ekintu kiri kimu omukulu Right Honorable Joel Ssenyonyi yakugamba nti once you fight corruption corruption will fight you back. Mwami Ssekikubo Honorable Ssekikubo yateeka akaka kuba commissioner ate nga technically bwateeka akaka excuse me bwateeka akaka kuba commissioner aba atadde akaka ku speaker kubanga yakyalinga olukiiko olwagaba ssente ezo ez'ekifere kati baali balina okusala amagezi gonna agamukakkanya nti owaaye naawe ennyumba yo si ntereevu bulungi ne baleeta abantu abo abapangise olwokubanga n'oyo bamuyitaani kisa kya Mukama Ssekikubo yatubuulira nti si wa constituency ye naye yakulembera abajja okukola petition sekya Mukama omutegeero oyo yakunamira ensi musajja atalina mpiso era watunuulira bannaye baradisi bamuwegomba naye ate nawe nawulira bagamba nti ate tebaamuwa baradisi ba Museveni bannange bw'olaba kati bano bebaaleeta mbu ba assistant RDC bannange otunula n'oseka n'okuseka tubalina eyo ewaffe ebusoga eyo notunuulira nogaba bannaye omuntu ali awo olwokubanga akuba amasimu ku rediyo oyo ne bagamba nti oyo waffe nnyo ne bamuwa obuyigirize tayina leadership qualities tayina kyokka be bagenda okwabitratinga mu nsonga z'amataka be bagenda be bagenda okubeera feesi ya Mwami Museveni mu district ze balimu n'ogamba Mukama tusaasire tutuuse so abakulu abo abayingira parliament bagiyingira mu bukyamu naye baali ku mission yali sanctioned by the authorities above tosobola kusala kigere n'oyingira palamenti eyo nga speaker tamanyi n'okusinziira ku buyinza bwe yeezimbyeko nti buli kimu ekiri awo alina okukitegeera nze nali mu palamenti ebiriyo saawa eno mbiwulira because ninayo amatu by virtue of my being nti naliyokko mbaako ne bannange benyumya nabo naye buli omu ali ku bunkenke lwa muntu omu kukiriyo kati kati toyina bunimba nti abantu abo basobola okuyingira palamenti nga speaker tamanyi obanga takisanctioninze kati tuddeyo ku kigendererwa ky'abantu abo golowooza nga baali bazze kujja bwesige mu Ssekikubo baali bazze muloopa mission yali yakumuloopa katukanye nti yali yakumuloopa kati njagala kuzzaayo ku nsonga ya Hajat Fatuma Nansubuga yali omuntu ogwo ng'atwala petition ye ku palamenti tebamukkiriza na kutuuka ku gate
Obufuna bulungi. Naye bano abantu baali basukka 50 ne babakkiriza okuyingira Parliament. N'abamu twabalaba ku TV, ku kamera za TV, nga tebayise na mu kyuma ekikebera gadgets z'oyina. Because waliwo ekyuma ky'olina okuyitamu nga bakukebera. Poliisi teyafaayo okukebera. Bayingira buyingizi kirindi. That is causing insecurity ku babaka ne ku institution. Okitegeera? Si buli eyali awo nti yalina ekigendererwa kyakulabisa Ssekikubo. Oli ayinza okuba nga yaze n'ebigendererwa byo birala. Naye ne ku ssaawa security yali so lax, yabireka ne biyitawo lwakubanga byali sanctioned by omukulu. Ofuna bulungi. Kale kati double standards ezo ze zituleetera okugamba nti nedda ekimala kikola ki? Kimala. Kati abaana bano abayita ba Gen Z, abaana bano abato abaavaayo ne bagamba nti ffe twagala kutwala kiwandiiko kyaffe eri Parliament nga twagala ne speaker alekulire, ne babakaba. Bebo benkugambye tugenda tujjayo 3 4 ne bawera 10 basukka 10. Ate okusinziira ku buye tulaba ebigenda mu maaso, okubanga tebabivuddeko ebyokugamba nti babasanga ku makubo nga beekalakaasa. Batandise n'okubalumba mu maka gaabwe, batandise okubakima mu maka, nti ono naye tumusuubiriza ng'alina akakwate ku bintu ebyo, ono naye tumusuubiriza ng'alina akakwate ku bintu ebyo. Okitegeera? Kati awo we tutuuse batandise okubakima mu sitayiro ng'akakwate ke bagamba nti alina akakwate mu kulwanyisa enguzi. Mu kulwanyisa enguzi. Naye ekintu ekisinga okunnuma nti enguzi esusse mu Uganda essaawa zino betuvunaana okuba nti be bagikulembedde ate beekweka mu bisiyaga. Anti omanyi nwanisa nnyo ebisiyaga, kati abanwanisa ku lwekyo be batandise okuteekawo bino. Kyogamba ssente tezabbibwa. Katutulule ku zino ez'abakomishona tezabbibwa. Ssente ze tuwulira nti zagenda ku rediyo yo, ssente ze tuwulira nti zagenda ku bakozi ba Parliament mu linnya lyo tezabbibwa. Amabaati tegabbibwa. Era tewagazzaayo. Kati bwe tuvaayo ne tugamba nti gundi wabbye amabaati era yadde wagazzizaayo naye oli mubbi. Kati awo tuba tukosezza ki? Era ekyo kiba kisiyaga, kye kiba kikulwanyisa. Andi ekiseera etwawe bakyogerera ye Parliament okuva Parliament yali ya Bungereza yali ya America okuvaayo negamba nti kasita Parliament ya Uganda yayisa etteeka eryo ne tusalawo abamu ku bakulembera tubateekeko envumbo sorry. Envumbo ezo kugamba nti bagundi abamu tubateekeko envumbo zaaliwo nga ne speaker tebannamuteekako zino eza gundi eza corruption. No, naye nze ndi waneeno awasendi nzotadde ku speaker ne banne ezo tezikwatagana na bya bisiyaga. Nze nawulira bakyogera bwe batyo. Kati kankubuulire. No, nendo yali ya America baseerabidde. Yali ya Bungereza. Bungereza yavaayo. Kati kankubuulire kino. Yayisa mu bisiyaga. Eya gundi yakyogerako, eya America yakyogerako kanalaba ya America. Kati kankubuulire kino. America ne Bungereza ensi ezo ziri very sincere nti fiiki bwe bakwata ng'obbye essimu bajja kugamba tukususpendize oba tukutaddeko envumbo lwakubba ssimu. Tebajja kugamba nti fiiki ono ekikulu tujja kuba ajja kuba aswadde nnyo katugambe nti abadde nga atuuka leeti ku mulimu kyekimu tezisaako envumbo. America bw'etuuka okugamba nti ffe tukutaddeko envumbo lwa kintu fulaani kiba kyekyo kubanga tebalina kye bafiirwa. Era statement yali bwetyo honorable kasita ba violating human rights on LGBT ne tusalawo abakulira Parliament tubateekeko envumbo. Bwe baali bateeka ku speaker envumbo baateekako nsonga ki? Mu kusooka ogambye awasemba waneno mu kusoma yali violating human rights bantu kubabonyaabonya wamu ne corruption. Mwalimu n'ensonga z'amabaati embaseerabidde mwatwalira bannanduutu bagamba gross corruption
n'okutwala ebintu by'abanaku nga omwali amabaati ne Bungereza n'ekiteekamu nti obubbi e Uganda bususse era omu ku bakulembeze ba Uganda namba 3 we Uganda tulowooza nti twandimutaddeko envumbo era n'ebintu bye biri mu Bungereza tubiwaambye. President yawandikira ebbaluwa ku nnyumba. President okuwandiika ebbaluwa ku nnyumba nga gwe bataddeko envumbo yeeganye nti talina yadde akakapa e Bungereza. Yagamba nti nze siina kye nina Bungereza era siinayo yadde kapa. Kati President n'amuwandikira n'agamba owaayi information gye nnina eraga nga olina ennyumba fulaani efugundi naye kantu abantu bange banonenkereze si bwe kyali. Kankubuulire Bungereza ensi ezo ziri very cautious nnyo mu international relations zaazo. Teyinza kuvaayo neewaayiriza omukulembeze w'ensi endala nga temaze kunonenkereza. Namba 3 w'eggwanga novaayo n'ogamba nti yabbye nga tabbye, novaayo n'ogamba nti ayina ebintu mu nsi yo nga tebiriiyo. Nze sirowooza nga ekyo kisoboka, naye ekirungi nti byonna biri mu kunonenkereza naye with time bijja kgenda nga bikola ki nga bivaayo. So nze ndowooza nti olutalo luno lwe tulimu olwa corruption abavubuka yadde babakwata naye kye baliko kituufu. Era Fenga National Unity Platform tukiwagira nnyo abavubuka kye bakola. Naye lwaki mmwe mwagano kyetabamu? Lwakubanga sifa abakitandika naye mwali mukiwagira. Tukiwagira nnyo paka ne leero. Ebikola bye bakola mwali mubiwagira. Byonna tubiwagira. Lwaki tebagenda straight ku parliament ne batayita mu bifo birala? Ate ebifo ebirala biruwa? Ng'okuyita mu makubo amalala ne bagandika kati katukozese ekkubo limu paka ku parliament. Ate era olowooza okuyita ewalala baali tebagenda kutuuka ku parliament? Ffe bwe twali tugenda e Masaka ekisaawe twali tukiraba wali naye ne batwetoolooza kilomita endala 50 naye era twatuuka ku kisaawe. Abo abaana baali bajja kutuuka ku parliament. Kati osuubira omwana ave mu Makindi atambula agenda ku parliament omusuubira ayitewa era yatandikira Makindi ngadda ku parliament. Ensonga gamba ekirina kukolebwa batya mu butuufu bwakyo kati petitions bulijjo zitwalibwa ku parliament. Tezibwa mu nkola bwekyo. Ate zigenda zitya? Zigenda mu kisirise ati sikulangirira. Ekyo gamba nti zigenda mu kisirise lwakubanga nti buli omu atwalayo mu ngeri ye. Ofuna bulungi buli omu atwalayo petition ye mu ngeri ye mu format ye. Era tuyinza gamba nti wandisoose kumpandiikira nti ogenda kundeetera petition si bwe bakola. Kisooka ompandikire ondagenda kuz'omwezi. Kankubulire that one is an institution, it is not an individual. Nze bwe mba n'ebbaluwa yange nga njitwala wa minister wa gender seetaaga kutegeera oba gyali oba taliiyo. Office yo weeri ekola okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Ofuna bulungi. Kati nze nsituka busitusi ne ngamba ngenda ku ministry ya gender eno bbaluwa yaani ya minister olugituusa nga bagireceiving nga bakuba mu stamp nga bampa copy yange. That is how it works. Ushtegera sina kusooka kukubira simu kubuze maama nzije ddi njagala kuleeterayo ka petition kano nedda si bwe kikola. Ushtegera naye okubanga nti Uganda eyagala nnyo okukwesa amateeka okulemesa n'okutulugunya abanansi. Kati omuntu agenda n'akateekawo n'agamba nti ffe tetwaweebwa kumanyisibwa nti mugenda kuleeta petition. Neyanzege njagala kuwunzika ne essential motion emikono gyaweze nekyo ekibadde kisinza olemesa emikono okuwera amangu oba mikono 117 nabisuubidde nti babaka 177 ababaka 529 nnaku nga 3 gyandibadde giweze nekiki ekisinza olemesa ababaka tebatuula mu parliament tebabeeramu kiki. Nakugamba ekintu kimu ezimu ku factors ezaleetedde emikono egyo okulwawo okuwera nyingi naye nzija kuwaayo nga 2 oba 3. Palamenti eyo erimu ababaka bangi ababadde babulankanya ssente y'omusolo mu ngeri ez'enjawulo. Bonna nga bali omwo. Kyova olaba nti tulinayo ababaka 5 ku ssaawa eno abali eruzira ate abatali ku bakomishona. Nalabye n'atunga engoye. Walabyeko n'atunga engoye. Sajja wa kitiibwa nnyo nno naye kati atunga uniform z'abasibe.
nga mukulu munnazzo mulabako awo otegeerera webagambira nti be humble kakkana Enefic Media okuwera mu bwangu lwakubanga one abazzi b'ebikolobero ebyo ebyobubbi bw'essente mu palamenti bangi in different ways. Two, abali mu palamenti obwo nga bikebe bukebe nga tebalina bwongo bwabwe bangi ng'alinda baba kyako bazeena kyenkoba bebe bagamba nti wadde ntetiikinga onfuna bulungi bebo mwami Museveni byayogerako ng'ali ku rale eyiga ejjinja oba kidomola ati oba mumpeereza olinga yeebaka olunaku lwonna namuzuukusa ati londa n'atiikinga ku NRM ekyo oyo mwetaaga mwebali baki bangi abatalina bwongo bwabwe. 3 tuyina abo abagamba nti ono muganda wange twakula ffenna ono mukatuliki munnange ono bwe tutyo bwe twasoma ono muganda munnange abo nabo mwebali n'otuluyira n'owuliriza n'obasaasira n'ogamba kati mulwanyisa ki Museveni ku bwa nepotism ne tribalism onfuna bulungi nga naawe akantu akatono kano kakulemye okwekisasayizinga byokkiririzaamu so abantu ne babaawo mu mbeera ey'okwesika ne wabeerawo bano kansooka endabe gye kinaggwera kansooka endabe gye kinaggwera ebintu bino ebimu tobipapira abo mwebali mu palamenti ne wabaawo bano abagamba nti mukyala mukuubwa naawulira atya nti nange omukono gwange gwagenzeeko okwo onfuna bulungi abo nabo gye bali abalina akatengo nga tasobola kwetegeerera agamba nti bwe banaawulira nti nange nasayininze naddamu okufuna ku katrip ogenda ebweru tebanteekeko maanyi mu constituency abo nabo gye bali so nze njagala okuyozaayoza omukulu Theodore Ssekikubo ow'ekitiibwa Theodore Ssekikubo okulabika nti yasobodde okuweza emikono egyo era tusuubira nti enkya palamenti bw'enaaba etudde ku lwokubiri nti agenda kutebolinga motion eyo for debate era njozaayoza abo bonna abasobodde okusayininga ne bateetya nenvumirira nnyo abo bonna abaaganye okusayininga nensaba n'abatuwuliriza mwenna abalonzi abalonda abantu abo mubaboole temubakkiriza nakwogera ku Alan Sewanyana akirozezaako naye fe tugamba n'abalala tubalina n'ebusoga eyo abaaganye okusayininga ensonga ziri bbiri ku lwaki baaganye okusayininga either nabo babbi oba tebalumirwa bantu baabwe naye kyebakola ku bantu kati nga Alan Sewanyana musajja wattu akyalina ebiwundu bye nabanga ekitali kituufu ate ekitali kituufu kitya bamusibira ki kuwakanya status quo eriwo sikyo ebimusibya biri political lwakubanga takkanya na mwami Museveni kati bwe tuba tulwanyisa enguzi olina kubeera ku saidi yange okusinziira ku kyamukolebwako ne kino kyatakoze tukitwale maye waliwo omusomesa omu yagamba yajja ku lubaawo nga luddugavu n'atikako kaddooti n'abuuza mulabaki etumugaa tulaba kaddooti n'agamba ensi bwetyo olubaawo lwe lusingako obunene naye mulabako ekisingako obutono bamusibye emyaka 2 mu mbeera yonna gy'ayiseemu n'obulwadde kino ekite kyatakoze kino ekitone kino kyekiba kitunuulirwa ennyo okusinga kiri kankubuulira okusibwa ffenna tuli bakandideeti bakomera naye kyolikyasukka ffenna tuli bakandideeti bakomera tulina abaana abaasibwa nga ne kampeyini tezinnaba kutandika oba nga tezinnaba kuggwa bamacete banyabo bakyaliyo mu kkomera tulina n'abaafa ku lwa struggle bano baabuzibwawo bakibalama tetumanyiwa gye bali onfuna bulungi kati saagala ekikutuuseeko kitwalenga layisensi yakugenda against abantu because kino ekikolwa eky'obutasayininga naye nga leader of opposition mukamaawo agenze n'asayininga kankubulire ekintu ekisinga obwangu ekyokukola kwe kugoberera mukamaawo oba olina ebyokuwoza 100 the moment mukamaawo akutwala agamba nti lyo lyekkubo lye tukwata ate gwe toddaawo okubuuza nti ate ku lwaki ye
ye komanda wo olaba nga lyakutwalako sittu kati kankubuuze gwe toyina bwongo butegeera nti ekintu kye tuliko kyakulwanyisa nguzi mukama wange yasooseeyo nange kankikole kati ye bwagamba nti kifu atubuulire enkuba ettuufu naye tebamulwanirira osanga we yali ng'akyali mu kkomera kati ekyo kirala oleeta mboozi ndala aveeyo akyogere aveeyo akyogere kati ogamba nti obutasayininga kijjawo kiri ekyobutakulwanirira ekyobutasayininga lwaki kibuza kiri sooka ojjukire kiri nkugambye nti si yasoose okuyita mu ekyo ate si yasembyeyo nkugambye ffenna tuli bakandideeti bakkomera onfuna bulungi zaake wano bamukuba katono bamutte pulezidenti waffe bamukuba katono bamutte eggulu yasini kawuma yafa gwe bakusibye emyaka 2 naye wali abakamala emyaka 4 aba Olivia Lutaya bakyaliyo onfuna bulungi so saagala okulembeza ekyo ekyogamba nti nze bansiba nkugambye neggulu ne ku Saturday twajjeyo ababadde mu kkomera tetumanya ddako ffe tuli nkoko ya mutamiivu olukya lwobala so kati saagala okuliriza ennyo ekyo nti bansiba temwanfaako tetwakufaako tutya nze njagala aveeyo akyogere nti kyekyamugaana okukola ki okusayininga naye nze kale nga nze omuntu mu bintu by'olina okutegeera nga oli mu leadership waliyo kye bayita collective responsibility collective responsibility era byebimu ku byatufuga nga nkyali mu palamenti nga ndi mu NRM wambuuza wano ku lwaki wagikwatako nakugamba ensonga nnyingi nnyo naye nga nagambye okuzitottolemu ku emu zaali nnyingi tujja byogera lulibo olwo naye lwakubanga nti buli lunaku tubeera ne current affairs ate okudda mu history ate nakyo tekitukolera nnyo makulu naye nga amazima amatuufu gali nti wabayo kye bayita collective responsibility toyinza kuŋŋamba nti oli wansi wa Joel Ssenyonyi akugambye tukole kino ate gwe n'okola omutwe omunene n'ogamba nti nze obwongo bwange buŋŋamba ekyo kifu ate nga kiri ku sayidi y'abantu tuvulaba nti abantu bakutabukira nze Joel Ssenyonyi bw'atugamba nti ffenna tukwate ssente zino tuzirye ne mugamba nti nze sijja zirya nze asigala omutuufu onfuna bulungi naye ate bw'agamba nti tuvumirire abalya ssente gwe n'ogamba nti sijja bavumirira ekyolimba nze muganda wange Sewanyana twali ffenna mu palamenti ye10 era mukwano gwange twali ku sports team yaffe parliament football team nga muzanyi mulungi nnyo tukwatagana bulungi era mukwano gwange seya wange nekyo kyeyakola kifu kati backlash eyo bweva mu bantu nze abantu sibanenya kakubwira abantu buli omu alina okukola kyasobola okulabika nti atuusa obutali bumativu eri ebiriwo akivuunuka atya yamanyi tukitwale ndi kati abaka bano bonna mubabodde buli ataasayininga tulina okumuboola buli ataasayininga lwokubanga bazza emabega struggle yaffe ate tunamuyita mirundi emeka tubadde n'emyezi kumpi 3 tubabuuliridde pulezidenti waffe bulijjo akyogerako wano ate ani anaasinga okubuulirira okuggyako gundi lopuwo mukamaawo akutwala akugambye owayijja tugende otuuse mu kkuba owese omulesi agende ku front yekka kati tubabuulirireko ki abantu ngabo tulina okubaboola ebigambo ebisembayo olunaku olwaleero nga kabadde kampi badde ntandika butandisi njagala neyanziza nnyo okusooka nebaza Fake Media kulabika nti buli lwa Monday enkyaza ku mpewo zaayo nsobole okubaako nebyenjogera eri eggwanga nenebaza omutonzi muganda wange okubanga nange byenjogera woba oli awo birimu amakulu waliyo omuntu ayinza okwogera n'olabira ddala nga mutuufu yabadde ayogera byonna nammwe mwandibadde mwatandikadde okumpa excuse mukulu leero tetujja kuvaawo twagenzeeko mu field ewalala biki naye nga mugezaako kweka kiri nti byenjogera tebirina amakulu naye bwe biba birina amakulu gwampuliriza tobitwalanga bigambo byange nga kaluuya nkusaba obeeko nekyojjamu si byonna nti bibadde bituukira ne byoyagala okuwulira naye mu bingi byenjogera njagala olondemu ekyo ekijja okuwa satisfaction ekyo ekijja okuwa essuubi because omuntu yenna yenna atalina ssuubi oba toyina nsonga ku lwaki olwana naye buli lwobeera n'essuubi oba omanyi nti tomorrow will be better kati ffe tuvaayo okubabuulira n'okubabuusa okubabuulira ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bwe tubiraba ne tubasaba nti okulwana kwammwe neebaza nnyo abaana ba Gen Z abavuddeyo ate kankubuulire protesti zaabwe zikyagenda mu maaso tebannawunzika era nze mbakubiriza nti abayite mupowa
musigale nga mukyagenda mu maaso n'ensonga eyo paka okugiggusa kwe kuliwa kwe kulaga ensi yonna nti waliwo ebitali bituufu mu ggwanga essaawa zino ebirina okwogerwako n'okukolebwako. Tetujja kutunulira bantu babba ssente ya muwi wa musolo ate ne badda eri ne beewaana ne bagamba nti ne bwobba tewali musango kasita ogabana n'abalonzi. Nedda tetujja kutuuka awo. So mbeebaza mwenna mwebale tuwuliriza, mwebale kutulaba, mwebale kusabira abo abali mu makomera ne bongera okuguma abaana baffe bagumu, mwebale okubeera awamu n'abo abagezaako okugenda ku front line. Abaana baffe abato kye baliko kituufu. Omwana bw'aba akoseddwa, awambiddwa, nsibiddwa, si musango gwe, alwanirira ggwanga lye era ffe tumuwagira nga National Unity Platform. Katubasabe mwenna mwekuume tusobole okulaba Uganda empya. Saba Katonda awangaaze, ayisa abasajja awangaaze, Kyabazinga awangaaze ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tusobole okutuuka mu Uganda empya eyeesiimisa. Neyanzige Honorable Andrew Karuya, Madini Tamale Henry wamu ne Zaituni Lwasa Mpijja, Lwasan Musa ataliwo paka wiiki ejja Mukama akunkuumire bira bulungi.